ono byogera yogera katula kyonjogerera kyemanyi wali mulaavu biwedde nali muki wali mulaavu okutali musango sabye okuba wamma ono muveeko mutunulire nze kale omwana omuwala oli nali mwagala nnyo gyali mutumira n'omutumira gyali eyo ewaabwe yani owaayi kale naye eggulu ligenda omuteeka mu kasengejja ne liŋŋamba nti kituufu osobola okubeera naye ekyokubeera naye osobola naye ogenda ku struggling ate nze sibiriimu awo abaakukubye kati abaakumaze sagamba naye nze sibiriimu yes kati osobola okupaala naye olw'okuba olabye akabina olw'okuba olabye effiga olw'okuba olabye obulungi ajja kukuweesa ekitiibwa naye bw'onootuuka ewaka agenda kuggyayo enjala ziri zobadde tebalaba eri kwagule otandika okugjeeka ng'olinga komando ogwa kava emmotoka si ya taata nti ye nga taata ajja akola ati omanyi omukazi akusse asooka yita mwana moja ababalaba ali saidi ki mu kiyunguufu ali mukinaabira naaba n'ayingira asinajja omwami ajja ate n'apaakinga emmotoka n'abeera omu n'amalamu essaawa nga alinda omukyala yeebaka atidde amanyi kyagendako lubabu omwami we twakulira ng'omukyala amukwata omukyala yali muwanvu naye ng'omwami eri eno ku kyalo eno yonna baali balokole naye nga ku kyalo omwami akuba eŋŋuumi bamutya nga bagenda balina n'ebikosi by'abavubuka bagenda mu mabaala eyo mu bidongo ne bakuba eŋŋuumi ekyalo kyegundi ne kikuba ekyalo kyegundi nga y'omu kubasabula naye nga bw'atuuka ewaka ani gw'oliisa mukene nga nakyombooko ennyama nga waleese nkapa ng'omukazi akwata omusajja n'amuteeka mu ki wano okimanyi abakyala batubala asobola okulaba ati n'abala n'amanya kati ompootya mukene ng'ate olabika wakoze sente oziwaani naye oba tewafunye oziwaani ekyo kituufu niye waayo kusajja kankubuuzeeko mmande tummande mukene temututama ogenda tamya omwana w'abandi waliwo ne yanyumira ndi yamala okukola omukolo bwe bamala okukola omukolo omuwala n'agumiikiriza bamuva muhanimuunu atuuka ewaka asangawo ekisawo ky'akawunga yali yeetegese for the future olulenzi lutegese ati ng'ogenda oliisa akawunga amande tummande omwana w'abandi naye kati kyekyo kitegeeza kiri kyogambye gwe kiwasaba mukama n'akuyambako kirina batuwe nawe omukyala buuza mukama kana akasajja kituufu kalabika kalina sente kalungi kituufu kiri kitya because ndabyeko ate era n'abasajja bakitwala overboard ofunye omwana w'abandi mulokole era omujje na mu kyaki wajjanga n'otuula mu kyaki eyo olinda atozze kusaba naye olize service egwoyogere n'omwana w'abandi omutadde mu maka ate otandika omugaana okusaba oba oliko ekikyamu gweoba tosaba bireke naye ye muleke agende kubanga gye wamusanga abantu bangi bagenda kuva mu bufumbo bagende mu geyenda naye nga bo bennyini be baleetedde ate bala kagundi kakundi olaba ekisinza okuleetera bamaama basingo mothers basajja bebasinza oleeta obuzibu oli mwana mulenzi niti wayagala omuwala ono ojjukira ebitege bye yalina omujjukira simairo gye yalina wamulaba nga bwe wamulaba n'omwagala ne mukola n'omukolo kakati ate tutuuse eno mu maaso olw'okuba azadde amabeere gagudde otandise ogamba oba nalaba bubi otandise okumuleka ogenza obuukidde omwana omuwala omulala oyo omuwala omulala gw'obuukidde bwe bunaaca ku makya naye ne bigendera oba ne bivaako ogenda kubuukira omulala ye ki kyonoonya kyonoofuna ekyo kyekibuuzo ekiri mu ddiiro kyekyenjawulo kubanga ono byewamwagalako n'oli abikola ki abirina kitwawula bunene nti oli muwanvu ono mumpi ono munene ono mutono ne byonna babifaanaganye mulokole njagala bannaye abalokole tuddemu amagezi ag'omwoyo
amagezi ag'omwoyo obufumbo buleme kufuuka kyenyinyalwa naye nga tudda mu kusaba banne nga tusabira bufumbo bw'abalokole nga mumanyidde ddali bulaza lyali linoonya mukama nezisanga omuyinako akakwate komanyi nti oyo yali asaba naye ng'ekiri mu bufumbo bali mu gguluba omuwala alina essimu akweka essimu ayina kagundi kasenfuka ayina weemanyiddwa n'akatamanyiddwa ayina layini nga 8 ajja kunkubira kweno omusajja aba mugumu ng'ayina mbuya ayina essimu y'omukyala kumbe omukyala ayinayo akalala eseno ozibu okimanyi nti omuntu abeerawo ng'ayina essimu nga 3 gw'omufumbo oyine ate nekyo abasajja banne tuve mu mbeera ey'ekisirusiru bw'obanga walokoka lokokera ddala bw'oba oyagala nakirijja yoyo mutwale guma n'ebizibu n'empisa ze kubanga baabateekako empeta olaba omuzaddemu abaana tonnabakukola mukolo biki guma abaana muleme baana kubakyaya bwakabaka muleme kubakyaya ggulu babikoowa abaana bw'alaba nga taata oyisa bubi omwana oyisa bubi maama n'omwana oyo bw'anaakula agenda kuyisa bw'ati abakazi buli gwanaafuna agenda kukubanga agenda samba kubanga kyakuzaalaba bayibuli tugamba okukuza abaana mu kkuba ettuufu kuva mugero ekkuba ettuufu litandikira ddala naffe wakati obalaba abazungu bagamba nti charity ensonga lwaki nti omwana omunekyalinga gwe maama mu ngalo ze omuntu anaabeera ensonga aba alina okuba nga yakuzibwa kyanjawulo nno tebakyawula okuzibwa n'okukula byanjawulo nnyo oyinza okukula omuwawa twabadde ku kyaki ennaku ezo omwana ajja atulingizaako ine ngamba omwana ono oba kiki naŋŋamba nemubuuza obeerawo naŋŋamba mbeera eri mu kiyumba konze ekiyumba ki omwana omulenzi alabika bulungi empale eddugala ebigatto tebitegeeka nemugamba ani akoleesa mu kiyumba ekyo naŋŋamba nti nava ewaka bwe nali mbeera naye yali abuze ebyo byebireetera abaana omwana n'asigala ng'alinga enfuuzi balabala bimulaba mu kibuga famire ku breakinga olumu taata yakwatagage ne maama naakwa kati kiforekizaamu kino baate saagala tekifuuke ishu daginayisa omumanyi aizo batomumanyi naye baana bamulaba bamumanyi I think for the last 1 week abadde nnyo ku social media naye nga maama waabwe yabazaala wano ne baawukana ne taata waabwe maama n'agenda ebweru maama oyo agenda ebweru n'afuna omusajja omulala maama w'amaanyi musumba w'amaanyi ebweru era n'abasumba baawano bamukyaza naye yasuulirawo ddala okusinziira ku daginayisi yabasuulawo tayagala manya maama tayagala manya ontegedde akati nze mabegako nga sinawulira sitoole eno nga daginayisi pulira ayogera nnyo ye tayagala maama we tamwagalira ddala tamumiisinga but I didn't know the story behind naye lwaki nkyogeddeko the mother is a pastor era ajja n'abuulira abantu ebyobufumbo omukyalo oyo bamuyita Sarah Morgan pastor Sarah Morgan osogenda ku internet n'omulaba yali kati ali ku Morgan yo baawe yamuwasa eri omulala and when I was listening to the story Daginayisi nagawe lwana ennyo n'alwana agenda alabe maama waamubuuze nga kyamubuuza kiri kimu twakola ki maama bamuyita eno ajja aweereze n'alinnya ennyonyi n'ava eri n'ajja n'aweereza n'alinnya ennyonyi n'addayo takyayagalira ddala baana baawa and this is a pastor naga yatuuka ku mukyalo omukyala n'amugamba oyagala nkuwe ssente mmeka oleme genda public kati ye tafuddeeyo Katonda alaba ki
naye ekifaananyi kyange wona avaayo nti nina abaana eno kigenda kwonooneka. Kakati oyo omwagazi otya obufumbo? Balwanyi bannaffe bannange mwagadde ebyensi kuno bannange. Balwanyi bannaffe ebyensi tebibamalaamu bambi. Kati ono bufumbo namuntu mulala. Ebyensi tebibamalaamu. Naawe omwana omuwala agenda mu bufumbo. Ebyensi tebikumalaamu. Naawe omusajja omwana omulenzi abaana baffe ab'obulenzi ebyensi bino tebikumalaamu. Kyekiri ki walk the talk gye twagambye by'oyogera naawe omusumba by'oyogera. Abantu sebo badde awo nayimirira awo ne bagamba nti ono inspirational goni speaker ayogera azze kwogera ku bufumbo nga naye ekiri ewuwe buganye. Kyenkugambye nti nze omusumba atali mufumbo tombulira ku bya bufumbo bwogambye. Yes, counseling togimpa. Yes. What are you going to tell me? Sami, kyolina okumanya n'ekirala. No, kyolina okumanya n'ekirala. Nti kati ffe abasumba sokole osekati. Ndeka. No, abasumba lwaki olina okuwulira ekiva gyendi? Lwaki wambiza leero twogere ku ky'obufumbo? Olw'ensonga nti tugayidingibwa. Bino bye twogera abamu ffe abamu oboogera tetwogera byaffe. Waliwo omulala ayogerera mu ffe. Bayibuli etugamba nti tuli kamwa ka Mukama. Anti olumu Katonda mumwogeza anti naye bannaye Sami nga tannayogera. Anti no, bwe nkugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama era bw'aba ayogedde nze nganze nzo mmanyi. Yes, bwe ngamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama naye bwe mbasigamye nti bw'ati bw'ayogera Mukama manya nti kyenjogera gwe kikube mu ttooki nti kituufu kyayogedde. Bwe nkikola genda okigezese. Bwe ngenda ne nkugamba nti bannange omumwa kubanga waliwo abantu b'ogolabira ddala nti guno omumwa gusabuka ewaka. Omwami ne we yamukubye empi alabika asabuka n'omugamba nti naye bodde ewaka sirikako. Ne bw'ayomba omwami gwe sirika gwe kakkana. Yes, ekyo kyamagezi. Era bwaddayo eka n'akikola kijja muyamba. Aliwo omukazi omu yagenda mu ssabo omusamize n'amugamba naye omanyi omwami akuba nti niye ate omwami musirise nti namugamba kakati kyogera okunkolera okimanyi gwe bodde eka bajjajja baŋŋambye teeka amazzi mu kamwa gwe buli lwayomba gwe beera n'amazzi go mu kamwa sirika. Omukazi bwe yaddayo yamala wiiki nnamba nga buli musajja bw'ajja n'ayombako ayina amazzi mu kamwa. Omukazi n'anyumiza banne abagamba omusamiza akola naye nga jesita amuzanyidde ku mutwe. Okitegeera omwami n'atuuka ekiseera nga buli kimu akireeta ewaka kubanga omukyala akamwa baakasitoopinga. Yayogeranga ng'ayogera n'ebitamukwatako n'amuvuma. Nze wasanga nina akabina wasanga ndi bweti wali ekyo. Oli engeri gy'ali omusirifu. Yes. Tayina bingi baba n'obusungu bungi. Abana luyi. Akuba bukashi. Kyate kiki? Onkubye. Sami onkubye. Nga nkongera. Nkukubye. So kati abamu byetaagamu ndowooza magezi. Yes. Obufumbo bwetaagamu amagezi. Temba gambe wano nti gonoobeera mu bufumbo buwangaale. Omwabeere musiru bwolanga omwami wo olabanga yeesiriwaza alinga omugezi yeefudde omugezi kwebeera musiru gwe kakkana kubanga because ekisinga oleeta obuzibu buli omu kwagala proving a point. Yes. Muba mujja yomba gwe kye kikulemezaako nalese sente maama abaana nalese sente za nnyama manya za mukene lwaki nsanzeewo nnyama munnyonnyole bw'aba takitegeera ate toyomba naye kumuvuma. Omukazi ayinza okukuvuma n'agamba oba toyagala girya gireke oba toyagala gireke obukodo abe wammwe. Waliwo omusajja yanyumiza n'aŋŋamba muganda wange nkubuulire omukazi anvuma naye anvumira mu magezi kozi akuvuma atya muganda wange akwate omwana n'amugamba gwe kino kirabe okiyindo ky'abeewammwe. Kumbe atwaliddemu omukulu. Kati taata bwe weetegereza ng'ennyindo ate omwana gwavuma yakufaanana. Sabikeke banyagange tulere Pastor Ronnie leero tuzze
kwogera na kusomesa tuyinza wale tulina nnyo byawandiikibwa nti kino oba kino oba kino naye tugezaako okusomesa nti gwe omulokole omufumbo obulokole bwokka bwokka nga toyinaamu mwoyo w'amagezi temumala kubeerezaawo bufumbo lwansonga ojja kwesiba nnyo ku bintu ng'olowooza osaba Katonda kumbe ne Katonda ali mu ggulu akusekerera agamba naye kati ono omwana wange akola biki bino so bye tuzze okwogerako mu bufumbo. Waliwo omukyala baali balokole omwami aluddewo omukyala aluddewo okufuna olubuto omwami agumiikiriza naye omukyala olw'okuba nti yali alowooza nti omwami alabika ayinayo no alowooza nti omwami alabika ye mufu alabika omwami yayina obuzibu ewaka waabwe wajjawo omwami omuvubuka omulala naye ng'alina akakwata ali related n'omwami ono nga ssebe ekiro obutuuka ekiro okujjula emmere ebivi abiwoono bannange ate tumanyiddwa nga biwoono ssebo omusajja n'agamba naye bannange nze gwe muwoba obugundi obutategerekeka abamu baga awe musajja banne atunula ne mu seppiki naye nga musajja atwali mu kwerwanako ate ng'ate okugamba ku relative we ekisajja ekyomululu naye ng'ate omukazi afaayo nnyo kwali kono omulala omupya ensonga ayagala kumusika eriyo alabe agezese nti naye oba ye yekakasa mulamu oba ye mulamu kubanga ye alowooza nti ye mulamu ate n'ekyabannange bw'oba wafuna omwana omuwala oyo gw'oli mwana mulenzi omwana omuwala oyo omufunye kituufu tazaala gumiikiriza Mukama mwagenda ewaabwe bakumanyi naawe omuwala wagenda ewaabwe w'omulenzi bakumanyi gumiikiriza Mukama ekyabagatta waliwo ensonga abamu waliwo ensonga nga Katonda agenda ekitiibwa kye kigenda kulabikira mu ekyo kye muli mu kuyitamu enkya ojja kuwa obujulizi nti bannange Mukama asobola okuwa omwana ng'omaze emyaka 10 nga tolina mwana kubanga tubalabi oli ng'amaze emyaka 10 nga talina mwana kyova olaba desperation eyo ereetedde abaana bangi okugenda mu masabo ne babeebakako gwe omusajja atolowooza nti omwana muwala ali waka kumbe ali eri kye bamukola mu ssabo ogenda okutuuka naawe ng'otandika kugira ddagala abaana balenzi bangi basaabye ebidagala n'omukisa ne gugenda naye ng'omukazi yeesiga bw'oba ogenda kwegatta nawe nga yeesiga ebidagala yabijja mu ssabo mbw afune omwana omusajja watu naawe ne kikwatirayo nga tomanyi kambabulire sitaani okuyingira mu nnyumba yo yeetaaga akatuli katono bw'omuwa waazi gwe omusajja oba omukazi n'ayingira tagenda kufuluma ovuiki abafumbo okubeera mu bufumbo okufulumya emizimu okuwangula n'okugenda mu maaso mulina kukikola babiri omu tasobola kumeekinga bufumbo bwammwe kubeera stable mukikola mwenbi kubanga muba mufuusa omubiri gumu kyova olaba nkugamba nti omuntu yenna yenna ayonoona nga yeegatta kwegatta kyekibi kyokka kyokola nga ogjeemu engoyi weeyambula ate buli yeeyambula amala n'akola ki n'ayambala ekyo ntero kyogera kitegeera so kyeŋŋamba abantu nti lwana gumiikiriza twegumiikirize tagira mwana takola bwati gumiikiriza waliwo nebisitole bya smart noonya mwana mulenzi wali ebyo ne bamugamba nti kati weesulike bamukubira essimu weesulike kakati funa omumondo osule nago ate gwe experience ogirina omumondo ebadde sigumanyi sabikege bajaganye medical hubs bali awo nansana osobola banoonya bakuyamba oyinamu obulwadde oyinamu pressure sukaali oyinamu ebikutawanya ng'omusajja oba ng'omukyala osobola okugendayo ne baba bakutereeza wafuna accident n'oba nga ate ogwa kabenje n'ofuna enkovu zino ezizimba gendayo bateeze sikini yo ebengeddawo bulungi nnyo nga weeyina okuba nga ate eddawo ennamba ezo banoonyeeko ku screen yo ennamba eziriko ezo eziriko JS Medical Hubs banoonya aye n'ekirala oyinza okuba g'oli eyo ogamba oli mulamu biki tolina wakuluma osobola okugenda ne bakuwa alina keyampaddeyo akakirinzinga omubiri ne kaba nkakutereeza osobola okugenda n'omunoonyaako n'akakuwa obeere nako mu nju onywako
kaba nkayoza omubiri obutobo ne banga tebufuluma oleme kulinda ate kufuna birwadde ebyo okitegeera kubanga nabagamba ye omulimu gwe gwa kujjanja ne tusaba Katonda okulaba nga ataatuwonya kale ekyabantu kyeyagala bamanyi nti sitaani tayagalangako bumu obumu kwe kwegatta yes omuntu okubeera obumu ne munno akozesa akakodyo ke bayita divide and rule nga naafuga obulamu bw'obufumbo bwammwe nga naayingira mbufumbo baawukanya ajja kukola divide and rule kati obutabankomala ne bugwa mu nkondi mu nnyumba mu maka gammwe bweba nti kituufu omwami yayenze nakwegayira nagamba hani nsonyiwa n'ogaana munokifuula issue enene ennyo nga gwatonoonangako ekyewunyisa kyekino gye biddamu okugenda okwematiza kugenda kuyingira kubanga buli omu ajja kuba yeetaaga essanyu lya munne nga tamufuna ate okwematiza kasita kuyingira ennyumba nga buli omu bamuwasisa Jezeberi kyakola atuma n'aleeta kitabani kye ne kiwala kye ono n'amuwa akamyu n'amuwa omusota kati ono ali mu kaluumu kano si bano abazimbye amaka amanene amatiribona mulimu ebisenge lukunkumuli omwami agamba sina kyakola omukazi yanyiiga ng'agenda yeesudira mu kitanda ky'abagenyi kate naawe omukyalo olw'okubanga toyagala kukola mwami kyeyakola kyakunyiza ekyobwenzi weesanga naawe otandise okukola ebintu awo Jezeberi ne bwe muba muzeemu bukedde ku makya muzeemu kibeebaka wakati kibeebaka wakati abantu bangi beebaka ninga ekintu kibeebase wakati kyova olaba ogenda otuuka ekiseera ngaolaba nalonda bubi teka ayina na haiti gye nali njagala laba ettama naye sami nali ndaba kiki kino nali ntamidde ate sinywa mwenge ebyekika natandika n'owolereza ebyekika ne taata munaye yali wajja ssente zaabula otandika okiraba nojjukira yali agambyeko niwe yali asaaga kate ne gundi Alex yaŋŋamba ojegede kalina omukyala naye mu birowoozo bye ngaga naye kano kakike nafuna najjukira olunaku olwo lwewagenda nti olina ssente n'ateekawo n'afumba era naye natomera kumba amakolo gagenda kwolulwa ebiseera ebyo bw'atandika okulaba nti owunya n'okuwunya naye ng'obuzibu bwaba ku kintu kimu nsonyiwa bane tutambule gw'oyagala kwenenya amaaso ga Mukama akusonyiwe naye n'embufumbo gw'oganya osonyiwa bbaawo oganya osonyiwa muwala mukyalawo agambye hani kituufu nakoze ensobi naye I'm sorry sonyiwa musonyiwe ate n'okusonyiwa kitegeeza kikwekuleka ekyo ky'obadde okola oli bwagamba nti it's okay nkitedde gwe n'okyesonyiira ddala bweba simu ng'obadde ogirina yakagundi setyabule n'ogijjamu ne layini n'ogimenya n'okita kati ate waliwo nno ne bano abakuyamba ne basonyiwa naye nga buli we bafuna ekizibu akujjukiza kyolaba ne luli wakolawo abo batogitadde oba tosonyiye naye nga basenga wankubamu embooko ne mmanya batasonyiye ssebo okusonyiwa kinene sonyiwa kinene naye kikwetaagisa okutwala eddaala bwubanga naawe ogenda mu maaso ga Mukama jjukira teri ansaba nga teweenenyezza wakati neesibira mu nnyumba kama nakeraga sikyasonyiwa neggalira mu nyumba nfuna enjegere bulungi nnyo gwolodingi neneggalira mu nyumba nenfiira awo naye ebirowoozo era bijja ttambula era oyonoona kakati ekyo omuntu kyabeerako nga yeenenya oganya osonyiwa weefudde kabejja bane tusonyiwe sonyiwa omwami oyo yakkola obubi n'abalala bakyalina ba ex baabwe mbongo bali mu bufumbo bwabwe bali mu bikolwa byabwe biri era ng'ojjukira weekanga omukazi ayise Alex nomugahani kiki ekyo kyempulidde nosanga azadde omwana ebyo byawula obufumbo okimanyi ddala omwami toyinza munnyonnyola omukyala toyinza munnyonnyola nti Alex wadda Ronnie oba onzirawa
Adenga simanyi Ronnie gy'ozira. Adenga agamba Ronnie ow'okukyalo. Kati mba natuuseeyo ddi. Ayinza n'omumalayo erinnya. Ronnie Karunji. Era n'onkubiramu ng'obiŋŋamba muganda wange omanyi kye nkola? Gamba nsi ya mwoyo ye mutuwalaganya oyo. Ogenda ogattagatta gwe ntera okwogera naye ne ku ssimu alaka yagijja mu ssimu. Ronnie luno lwe yajja ewaka. Awo nga gagenze kakati njagala tululire biki, what are the main factors ebirina okuba nga byetutambulirako mu maka obufumbo okutambula obulungi? Obwesigwa kimu, obwesigwa, obwesimbu. Si kyo kimu n'obwesigwa. No. What is obwesimbu? Obwesimbu kasoke n'obwesimbu. Obwesimbu ye muntu agenda n'ogula ettaka n'otalikweka mukazi wo kubanga kati bwafuuka ki n'okolayo ka bizinesi mugambe. Abaana bawala bali bweru bakola ssente. Ne nakubira maama we mu kyalo, mami omwami gyali eno yeekuumye taata kitaata kiri awo bakivuma n'obusimu yeekuumye naye kubidde maama nfunira kapoloti n'azimba. Nze nina omukyala kwe mmanyi bagagge waabwe n'omwami naye omukyala alina edduuka ddene. Ekyewunyisa kye kino omukyala alina poloti yazimbamu n'ennyumba z'abapangisa, omwami takimanyi. Si kirungi ekyo kibi. Ekyo kibi kubanga ebyaddala omanyi lwaki abakazi ebyo babikola oba abasajja babikola. Akimanyi nti olunaku lugenda kukya aba yeetegekera. Abange yeetegeka amavaawo ge. Yes. Kiriga muntu kuzimba ntaana nga tonnalwala. Oba weetegekera nga kanjitoneetone. Okitegeera? Weŋŋendera. Nzira wali mu nnyumba yange abantu bangi bali mu bufumbo nga bakwese babba baabwe ne bakazi baabwe ebintu. Kubanga amazima ga Katonda mu ggulu omwami oyo w'omukyalo oyo lwalitegeera. Tolina wogenda kimujjamu. Era buli lwakutunuulira ne bw'omuhaaga kalina okujja. Kubanga ye sitaani ebyaddala sitaani ajjukiza. Olaba Musa abaze okufa ekyamulumbe okulwana n'omubiri okutwala omubiri gwa Musa. Musa amaze okufa azze atwala omubiri gwa Musa ate nga ne Katonda atumye malayika atwala omubiri kubanga malayika yaziika Musa. Akati Musa ajjukiza agamba nti ono wange ajjukira biri Musa bye yakola. Ne sitaani kyakola olwaleero nti bw'ozaalibwa n'ojja mu nsi eno automatically abamalayika babeerawo okunootinga buli kikolwa ky'obadde okola ki n'okukuŋŋaanya by'okola. Kati ne sitaani naye eri aba akola ki akuŋŋaanya. That's why twenenya. Kakati ye sitaani n'ebyeweenenyeza aba nabyo kyova olaba abamu abeerawo nga yeenenya kale bannaye Mukama leka teyansonyiwa. Okitegeera akujjukiza akumire mu omanyi kyekitegeza okwono omuntu ovuga emmotoka n'odduka n'ogenda ng'afudde. Ne Katonda waba asonyiwa gwe osobola okusonyibwa. Gwe weeteeka embigere osobola n'okugaa gwe weeteeka embigere bya Katonda. Era gwe kamba buli mwenna abalaba bw'oba ng'olina ekintu ky'okola ne weenenya kyerabire. Yes, kiwedde gwe wakikola it's fine wakikola tosobola kizza mu mabega. Wakikola gwe gamba Mukama neenenya nsaasira nsonyiwa olw'ekibi kino kyerabire lwana okukyeggyako kigyeko ku birowoozo byo kubanga ogenda kweteeka mu kkomera nga togenderedde. Abantu bali mu makomera g'ebirowoozo nga buli lwalowooza ate nakakusibye kaba katono nnyo. Ojjukira ensobi gye wakola nga abantu bangi babaana abawala ajjukira ensobi gye yakola ne house boy omwami ebbanga lyamala nga taliiwo giyiseewo nga mukaaga emabega. Naye ssebo nga n'olwaliro akyakijjukira. Kasa gwokkiriza nti yali nsobi era n'ogaa tojja kiddamu neweenenya. Kyerabire kubanga Katonda afe asonyiyirawo buli weweenenya. Kamba buli tuli mu state ey'ekisa grace nti ekisa kya Katonda kingi to the extent nti bw'osobya n'okita akusonyiwa. Naye waliwo okuddamu ne kibeera continuous. Ekyo kigenda kikuli ogenda kuzikirira. So obwesimbu nanti batera okugamba nti sente ya kikazi. Abakyala waliwo omukyali wange yaŋŋamba misena kyali
mutumiddeko abeera awo mu Kisenyi kyali kyaliwa mukwano gwange gwe nakolera mu Kisenyi twali nga bwomanyi twebongako biki yangamba nti mu covid waayi lwaki tomwesonyiwa mukwano gwange naye nga mukwano gwange asinga kale ekyo bawa akakigamba bameka ne naawe era bangi naye senkiraba mumulaba ono naye mukwano gwange yangamba nti mu covid baajange emmere tategeerekeka ninga omukazi alina akakadde ku ssimu zejeya tunazikubira bakyali bakyo banefunirayo nga naye olyaka yakategeera ati akategeera kumakya obukedde baali bafiiriddeyo omukyalo akwata essimu y'omukazi amugamba mami hani mbadde nsaba ompeeko ku airtime sirinaako njagala kubira bano bamambulire bagenda tandika ebyokuziika bya ddi esaawa mmeka ze tugenda omukyala talina wagandi omukyala agamba ninako okwo kakagoni kanti keeko ke airtime ng'anyiga kati nga message teyagijjaamu olw'okuba ono yali apapa n'ayogira kati omwami jjukira nti ffe twekengerakengera kati naye omukyalo ono akwata essimu agenda okukebera mu message ali mu mitwalo 89 nga kakadde kamu aguzeeko airtime wa 5 kawa lwaki mukola ebyo ebintu nammwe abakyala kawa katiraba airtime kawa dakiika 10 aye nagamba noba togirabye message kekabadde akasuwa obwo si bwesimbu kati obwesimbu kwe kubeera nga muno tomukweka kintu kati nze simu yange olaba ebyo ne ku kyaki bakimanyi teriimu pini teriimu ki kozi siina byenjikolirako bitategeerekeka olandi yasiibyamu zipini pini kati oteekamu yaki pini pini baziteekamu zaaki yaŋŋamba nti kwekuuma bigwa bitalaze olifa nga naye koolifuna akisidenti ng'essimu yo yeekutaasa ng'aliwo akubuuza pini nga pini yo inateekako nnyindo obanga onateekako kigalo oba naye lwaki bakola ebyo lwaki mutuufu ndya nti emmere embi ng'oyina akakadde omusajja yagamba n'ebyokuziika amaanyi ganzigwamu tubadde tusitwagolinga nga n'obuugi tunywa ekyemisana obuugi nga temulina sukaali ng'omukazi alina akakadde oyo omutima tosobola guzza tegusobola kudda olaba atuuka okukinyumiza muganda wange ne woba okola otya tegusobola bane twefubeko okulaba ng'abantu banogamba taata nti ebyesitaza tebiyirema kujja naye zimusanzo yabireeta buli lwolwesitaza omuntu kinga abaana baffe abawala betugamba nti bane bwojja mu kyaki mu saaviisi jangu ng'oyambadde bulungi buno obuntu obumpi bwambalire bbaawo ewaka kaniwo nga tetuliyo obuzibu si byoyambadde naye ffe abalaba obuzibu si gwayambadde naye ffe abalaba kubanga amazima gakatono oyinza n'obutabaamu kizibu kyonna naye ffe kubanga omwana omuwala ayinza okutega empale bwati muganda wange owulira amaanyi owulira amafuta ogenda okulaba omusumba abadde ayogera n'amaanyi nga Ronnie amaanyi musumba omusumba ali mu kwogera n'amaanyi amaanyi gage ate nali njogera ne gundi nani ne Jamiru n'agamba nti engeri gye baasuulamu kyaki yoona omukulu yani nyala wengerabira naye yalyogera onu kamera era bu vidiyo bwatambula erinnya ndyerabidde naye omusajja yali w'amaanyi yali ayokya ebyabasamize ebiseera bye yabeeranga nnyo ku top gundi oba yali top tv so n'agamba nti omusomaali ogwasembayo baba baatuma muwala ti omwana alyoka najja nga yambadde akantu kakomera n'asooka n'atuula mu ntebe y'omumaaso ati n'atega kamera musumba n'atuula mu kamera akitegedde so abangi bagenda ne batakitegeera ebiseera ebisinga ebakugamba toyambala bubi guyinza n'obutabaako kizibu era oli wa mubiri gwo
naye bano bogize bwesitaza babikuteekako kati gw'omwana omuwala omulokole ekikutwala mu kyaki nga n'akagoye wakambadde tokalaba bw'okasika wakambadde tokalaba banyiiza kaleke kagende gye kaagala leka abantu balabe kyobadde otunda. Tuli mu kutendo sisita okutta akazindaalo kwolwo wayambadde empale. Nina omukyala gwe nasanga mukanda wange ng'omukyala ate gano amaaso ogalaba ate mukama gye yakola mu maaso gano ne bw'owulira wali nti waliwo ekiwunya amaaso galina okwagala okukiraba osa n'otambula n'otuuka wali nogakanzire twasami ng'olina omwoyo oli wa mwoyo nnyo byonna by'oyogera beera nga tokuba tugende mu maaso tolaba ng'oli wa mwoyo ngawedde nange onkuba obwedda oli abaana kale ankoleke